Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is going to get around for starters. Nyambo kolere kintu kimu ontagingire owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga obwakabaka bwa Buganda abakungu mu bwakabaka n'abakungu bonna abali mu Mengo establishment. Lwaki kugambye bantagingire obuvo bwaffe ensibuko yaffe ekituli ekitufuula kyetuli kiri under direct attack. Kirumbiddwa omulaba atali mupya, omulaba ffenna gwe tumanyi omukadde ennyo ng'ekyenjawulo ku mulundi guno omu ku babaka be yatumye tebatambulidde mu kizikiza nga babadde atera okukola, tebayise mu ngero nga babadde atera okukola, bavuddeyo misana ttuku bwa ntoogo olutalo olukusike kwekyo kyetuli ku nsibuko yaffe ne balulangirira misana tuku. Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga olutalo lwenjogerako lwe luliwa omu ku baana ba Buganda Ssebuufu Eddie amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe yawambibwa gye buvuddeko. Mu kuwambibwa kwe omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amupostinga ku mitimbagano gye egy'enjawulo. Obusungu bwange bwe businze okuva okukola vidiyo ekika kino omukulembeze waffe nga amaze okukola tweet ku mukutu ogwa X ng'alaga nga Eddie Ssebuufu bwe yawambiddwa eyasooka okumwanukula yabadde CDF ow'eggwanga lyattu Uganda General Muhoozi Kaine Rugaba. Mu bigambo bye yagambye, he is in my basement learning Lunyangole, you are next. Yagambye omukulembeze waffe nti Eddie Ssebuufu ali mu basement ye bamuyigiriza Lunyangole, n'asuubiza omukulembeze waffe nti yaddako. Oyinza okuba ekyalabise ng'ekyokusaaga mu tweet eyasoose okakasa bye yayogedde. Yakoze tweet ey'okubiri n'agamba this is when he was urinating learning Lunyangole. Kiyinza okulabika ng'ekyabadde ekyokusaaga. Mu tweet endala ze yazzeemu okukola ennyingi yatubuulidde story ey'okukwatibwa ku Eddie n'amaliriza nga atugamba Eddie started crying as soon as the boys grabbed him. Tweet eno yagimaliriza agamba his Lunyangole is improving these days. Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga tweet ezo ssatu zitegeeza ki eri omwana wa Buganda, zitegeeza ki eri obwakabaka bwa Buganda, era tweet ezo ssatu message ki ennekusifu ezirimu nga simply muganda waffe Eddie yabadde just vessel gye bakozeseza okuyisaamu obubaka okutuuka eri abaana ba Buganda. Ogumu ku musango ogutali mwekusifu oguvunanya Eddie olunaku olwaleero, Muhoozi akakasiza nti si musango gwa byabufuzi, musango gwa ethnicity, obuvoobwe. Omuganda ayogera Oluganda mu maaso ga Muhoozi nga ye CDF, musango. Era omusango ezimu ku remedies ezitaasa omusango guno, Ssebuufu yabadde alina okakiibwa okuyiga Olunyankole era nga ye mission kyebaliko obudde buno nga kyekiri mu kumukubya kibooko empitirivu ayiga Olunyankole. Ebintu biri bibiri Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga omuzungu bye yatuggyako nga tuyinza okuba nga tusobodde nga tulwanye nnyo okubizza oba tetuli bizza lubeerera.
yabitwala mu kaseera we tutabeerera bazuukufu na kulwana kimala. Ekimu ku byo yatwala bakatonda baffe n'enzikiriza yaffe. He demonized, the white man demonized our gods, and he demonized our beliefs and our spirits. Buli kyonna kye twali tukkiririzaamu ng'abaddugavu, omuzungu ngazze yakiwandiikako nga sitaani, ng'emizimu, ng'emisambo. He told us his own God, the God he knew, and we bought those beliefs and their gods. Kyakubiri yatuleeta olulimi lwe twogera olunaku olwaleero, olulimi olw'abakenkufu, nga teyaluleeta mu mutima gwatuyambako kuwuliziganya, kufuna mpuliziganya wakati waffe ng'abaali bava mu buvo obw'enjawulo. Yatuwa olulimi olunaamuyambako okuwuliziganya naffe mu bufunze. He taught us a language that will help him have a clear communication with us. Olulimi lwogera ennyo olunaku olwaleero, no wonder ye official language ly'eggwanga lyattu Uganda. 2025 emyaka 6 gijo nga giyise mbu nga tufunye obwetwaze. CDF ow'eggwanga lyattu Uganda akutta omwana wa Buganda, amukamulamu kyonna kyali, amupakiramu ekyo kyayagala abe, ekinaamuyamba okufuna empuliziganya ennyangu wakati we naye mu bufunze. Kyonna kye tuli ng'Abaganda eri bano ba Museveni ne regimu ye kibanyiiza nga kati tebakomye ku kulumba ggwanga, kati balumbye olulimi lw'eggwanga. This is a direct attack on a language. Kati balumbye olulimi Oluganda. Ekyokukyama Abaganda tekibamalidde, kati bawulira n'Oluganda lutandise okubanyiiza. Kyova olaba Muhoozi bw'akutte Eddie, gumu ku musango gwamusomedde gwakuba Muganda nakubanga ayogera Luganda, mbagirawo natandika omukuba kibooko ng'amuyigiriza olulimi Olunyankole. Akamanyiiro kalinnye kasusse ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Akamanyiiro kayitiridde wabula eri gwe Omunyankole agenda okulaba akatambi kano nkusaasidde. Manyi lwaki nkusaasidde? Bwe mutavaayo okuvumirirwa bikola bino, bwe musirika n'akasirise kamwe kagenda kuba koogera. Naye ndi wano okujjukiza Maria Mungu ng'atugungula abakyoli n'abalango ku mulembe gwa Amin. Obote olwakwata obukulembeze omulundi ogwokubiri. Abantu b'Obote obusungu basooka buteeka ku Bakakwa Balugwala n'abantu bonna abaali basinga okukolagana ne regimu ya Idi Amin Dada.